Executive Media. Focus, innovate, succeed. Okay. Kale olunaku olwaleero ndi ne Carol Nantongo olunaku lwakuna ye press conference yesembyeyo. Yesembyeyo mama. Kuba kati eneka yakubiri. Yesembyeyo mama. Olabise bulungi nnyo munnange. Tuli ku Executive Media. Omanyi twamukyaza ddaka netwaka twamukeera. Kati mbadde sinza butamuba waamu nga she esemberedde. Bangambye VIP eri ku mitwalo 10. Nyabo. Abantu bonga beemulugunya. Mboki. Nti obakoze bubi abakwagala. Babadde bamanyi ogenda gibawa ku mmeka? Okimanyi nti tiketi ezisinga okutambula. Okusingira ddala okutambula za mitwalo 10. Nyabo. So aba complaining nga weka baagala bwagazi kwogera. Abalaka eri baboda gyotera obeera nabo. Baboda bali bembaamu. Emikwano gyo. Bange munnange. Bange bo bange ne bangamba Karo yatukoze bubi nnyo. Ate munnange bonna tiketi bazigula zonna ne ordinary ate abantu bagula nnyo eza VIP. So aba ordinary bongeremu ku maanyi. Bagenda kwongeramu amaanyi n'okukkiriza. Ennaku z'omwezi mukaaga. Na mukaaga December. Oti bangambye otidde ekivvulu. Ani agamba? Mbu kye kikaabya. Anedda omuntu tamanyi ayinza okugamba nkaabakaaba ne natural. Era tubadde eri nga tukulira yogenda atakaaba. Totuswazizza n'okaabeera. Era nkaabe. Kati obadde okaabira ki? Ky'okukaaba kintu kyange. Lwaki? Tambula bwentyo. Munnange ankuulireko bw'obanga olina gy'ovudde bingi by'ojjukira. Waliwo ebintu by'oba walootako nga tomanyi birituuka ddi. Laba Mukama wabisembeza mangu. Wallaahi. Kati bw'ojjukira yonna gy'ovudde olugendo lwonna. Osanyuka kati mu kusanyuka. Nze bwentyo oba bwensanyuka. Okaabakaaba. Abantu babadde bagamba sympathy game. Nze sirina kye nnyinza kukola olaba kankubuulire n'obikola nga tebajja kujja. Era baba tebajja kujja. Naye nze sikikaka. Naye owulidde nze ebintu ebinkaabya bye bintu ebyogerwa oba byenzijukira. Nze n'abamanyi ewaka oba bembeera nabo. Nze muntu akaabakaaba ennyo. Mbagambye ne bw'oba onyumya bunyumya na muntu. Osobola okuba nga munyumya n'okaaba. Kubanga kintu kyange ntambula nakyo. Era bambi temukikoowa. Okyakaaba. Naye sibikola nti sympathy naye bwentyo nze abamanyi bwentyo. Ne ku show ogenda kukaaba. Ate wowe simanyi. Naye tuyambe oleme kukaaba. Kubanga bannange tunaakola tutya nga tookaabye era ne ku show. Ntambula nakyo wano ku mugongo tekikuvaako. Sister takuvaako. Akuliko famire yo njagadde tekulekeredde. Olaba ataddemu na overall. Ati wano oba omanya sheetabuse. Omanya bitabuse. Kati wamuwaaki. Haji. Haji salamu alaikum. Nkutumiddeko nnyo. Mu maaso go ndi muwalawo. Naye bino ebibuuzo mba nina bibuuliza ababboda baba bintumye. Haji Kati. Wamuwaaki. Taata wange. Ng'oggyeko taata. Anzaalira ddala. Nafuna taata. Yakwagala mu ndongo. Yanjagala nga bwe najja. Era mpaka leero nti atuuse n'okunkolera ekivvulu. Anjagala nnyo nange mwagala nnyo. Kiki ekyakukuma okuba nti gwe akwagala kubanga si gwe wekka gwe baleetawo omwana omuto. Bwe bali abakulu we baali barecruitinga abalala bano abato abayingira si gwe wekka wajja waawe. Ate kisobola ate kukiddamu kubanga ye amanyi. Mpisa era kirabika. Oba Favor. Mpisa Favor kubanga bw'otula ne Haji Keti asobola okubuulira. Kaba ngambwe ewa Keti gwe tosobya. Nsobya ate kati omuntu gwe nsinga okutya okimanyi nti Haji Keti mu myaka gye mbadde naye omwenda ndowooza bino bya concert bye bindeetedde otuula naye bwenti 4 hours 2 hours 3 hours bya concert bino. Layira. Bila ebbanga lyonna yankwasa Judas nga yatuusa buli kimu. Nga tulomulaba. Kati ne mabegako awo yaŋŋamba nga tutandise bya concert nga simukubira. Nti oba mugambe nti kino kye kiriwo waliwo tebbu eziguliddwa nze nga nkubira Judas. Oba manager Jimmy. Nankubira simu nangamba naye ggwe lwaki tonkubira simu? Ki ekigenda mu maaso? Okola by'olina okukola oba nedda? Kati mutya nnyo ate n'ekitiibwa kye mmuwa. Kati mba neewala nnyo okwogera naye. Buli ssaawa oyinza osobya. Kati saagala kusobya. Era nga Judas ntuusiza bubaka. Ewa Haji. Era ne wali ondabi. Muyitako katono chwe. Emisinde. Oyinza okuba wakoze awo ensobi n'akuyisaamu. Saagala kunkwata nsobi mukambwe nnyo. Nkulabye okaaba nga weebaza
Mami Kathy? Mami Kathy okuba Carol Nantongo gaali maanyi ge oba gaali okunzikirizaamu okwe kubanga ye gwe nasooka okwogera naye bwe najja osaba ekifo era nga bwabyogedde wali nti nasooka yimbiramu ye ate nanantwala mu bakulu abalala era ye yampaayo wagiketi n'agamba omwana wuuyo talent nasinaba kufuna nnyumba zembeeramu kati oba kuyiga nti bapangisa nasulanga we waka mu ddeeka abange n'abaana ba Mami Kathy ng'olina omutima omulungi naye yanderanga omwana mpaka ne leero nti nakulira wakaawe mpaka we neetongola nti kati ntandika okupangisa n'alyoka akuta yes kyoba olaba nti wemba njogera ku bo amazike gakuyitamu nnyo byojjukira n'ogamba nzaani bingi nnyo ne mama wange byatamanyi neŋŋamba nzaani kati leero ndi ne wano wallahi kiba kyamaanyi kakati Maureen mulabyeko Maureen Nantume mukwano gwange mulabyeko ku wano era ekagenda yimba Maureen Nantume ne Stesha tebakwatagana simanyi nze kikugambye ababoda bakiŋŋambye gwe tokimanyi naye kati nze nkikugambye abantu balowooza nti gwe okuyita Maureen abeereko ate nga wafunamu okawa obutakkaanya ne Stesha oba olina ebigambo byewayogera balowooza nti gwe ne Maureen mukolagana kubanga oli tokolagana naye baŋŋambye okuuma obusungu ate banaagamba ki kakubulireko Ajati buli muntu alina embeera ze wate buli muntu alina weaknesses bulungi nnyo tewali ali perfect kati nze nvaako mangu ovaako mangu naye nenzira mangu kati nze nsobola onyiiga mangu naye ate nkivaako mangu nsobola onyiiga speed naye mukivaako ate nkyanguwa kasa nkinyiigira wano bwenzira wali nonziza wali mba nkyerabidde siba nnyo ku nsonga naye abatamanyi bayinza okwogera kubanga bo baba balina okwogera naye ndowooza bw'oyogera ku kintu oba oyagala okyogere kuba kiba kyakutuukako nkyogerako awo nate bwe nkyogerako mma nkimazi kati ensonga ziri zoŋŋambye ezaabwe sizimanyi eziri weziri gwe nze nja zikunyumiza bonaaba omaze nja ziggamba nze amaanyi nnyo mwana wange leka nakulabye ova mu gundi mu interview ya Alan nga boogedde ku Lydia Jasmine kabadde kabadi abantu mu comments eziri bwe ziti nti naalabye bantu bawalana bannaye omwana awalana si kyekyo omanyi wakinabadde ensaagala bayo ne bagisalirawo interview ate abaana balina omuzoogo bintu byabwe kuba bwe bayogedde mbw eri mu yagambye ate mu sayidi eya bbulu ne baleeta Lydia Jasmine omanyi lwaki nkooyo okwogera ku mannya g'abantu oli mutuufu naye anti kati tetulina bwe tugeewala wuliriza wavuddemu mu interview akazindalo n'okawaayo karo anti wuliriza bambi nsagala tubeere ku bantu adi bavuddeko mubireeta ayi ate nze nakujja mu interview ne mubinteeka anti wuliriza nze nali njaga mukole ne bato yaki ate Cindy ne Shiba bakola bato yali yakikola ssente yukire mukola bato naffe tukola ng'abamawulire bize byensinga okwagala era singa onnyamba gwe kennyini n'ogiyita haja asobola ogitegeka press conference ebadde etya press conference ebadde ennungi watimbye naye banga watimbye era kusinga Jasmine bannange waki Ajati aleeta kuba omanyi press conference ye teyali peeti kati gwe jjukira abamawulire bonna n'abagenyi ababaddewo be wayise obawadde ebyokulya ebirungi twategedde haji oba ye yakikoze nze sina kimanyi kaakati ne bakolera photobles waliwo buli kifaananyi kyo kitwale nti okulingana kwanjulako kye bakoze wali kukyala kwa muntu tonabiraba nabyo olaba ebintu ebyo ebibadde awo bw'obadde mu press conference wabadde omwami gwe neebazizza yakoze ku buli kimu bwereere ampitamu annyinaze wankima tokisala tugendayo kivuddeko ekyo kivuddeko osibye omuma ng'ogusibye gwo kati bino yabikoledde bwereere nedda bambi yafunye ba service provider ne bakwatagana ne Dana nabibaddemu so ne baleeta ababikola nabikolako nange nzize nga ekintu kirikkira
simanyi nti buli kati bwoba otuwadde ekintu bwe kiti ku press conference abagenda kudamba kukuba ebifaananyi kuba kino tubali tukyetaaga bikyaliwo ate bayinza batyo bijjawo nga tonawa order aba yabikoledde ani yandireseeyo ate ndaba enkuba enkuba it is a blessing. Yes enkuba yo giveeko yatonyeemu kudda ddange era muli munda era neemala n'ekya twali twataddeyo ebyokulya ku cocktail ezo zolaba ettebo era ne tuzijjayo mukwano buli kifaananyi kyo kye wali weekubisizzaako kiri awo sitegedde kulumya kikwe muliko naye ne ŋŋamba olaba press conference mugikoze muti ku sho ki ekigenda obba wano bwekyoba omanya ku show yaffe banga ne mbogenda kujjira simanyi Range Rover ekkasuke simanyi kusuule neŋŋana abakulimye naawe Range Rover biwero ennyambala ekintu zipu zo bazinyweze kyetupulaninze ku show lwaki zipu bazinyweze zipu z'abayimbi zimanyi otta tosobola kukozesa zipu nafu tokikola n'okunyweza zipu bakati jjukira naffe tuli banno naye tetulina bwe tutajja kukireka kyogerako ekyo kumanyi oba okola mba nkola siina side njagamba bannaye mwana nonsonyiwa naye zipu yatadde naye nga bwesobaomanya nga mukaga December tukozesezza buli muntu asinga okuba owakabi band sound buli kimu kigenda kubeera malidaadi sana audience egyo oyimbira ogimanyi lwaki kubanga tulina ekintu kyetwafunye ewa lutalo audience eyo abakyala ate abasingamu babadde bakulu kakati ne mujjamu abayimbi ate n'akiteekawo nga live naawe oyinza okukikola mulimu bannammwe abatamanyi live ne bajja kate bafiire awo kati simanyi oba ggwe onookikola kale Naalongo naye njokyayo togenda bw'otyo nze munno kale kaakati bannammwe live ebayisa bubi abamu ogenda bawamu ku CD oba oyise ba live bokka ekyoba omanyi abagenda okuyimba ku live bayimbi ddala nkimanyi ekyo webalinyo awo bazadde baffe mbalaba awo bagenda nyumirwa abamanyi music CD nabo webali kubanga obudde okukwata ennyimba z'abayimbi bonna tosobola naddala bano abaana abakuba abagenda okuba live abagenda okuba CD kaakati ennyambala y'abayimbi abakuwerekeddeko eri etya abamu bamaama eyo ngimanyi ejja kuba ngamba ey'abayimbi bamaama baffe tubalekeyo nga bukyali kati ngamba abagenda okuba ku show yange abayimbi ogenda kubalaba tukooye okunamira bamaama baffe kubanga nange natural omanyi bwe nkumanyi sikuyinaako doubt naye kati mikwano gye gy'oyinza n'abagenda okuyimba abasinga babadde ku press conference mbeesiga naye kati oyinza otuwayo surprise linda nye tulaba empataanya tomanya simanya tomanya oyinza otuwayo kisoboka n'otuwayo abatulaga empataanya oyagala kunyiiga njanyiiga nga bukyali manye obusungu bwange mbujje ngenda otuuka eri nga bumpeddeko ŋŋambe ne karo wange naye yanvuddemu nyindeyo omulala kubanga ogenda kulaba cream mu buli kimu kubanga audience yange y'abantu beetwala bulungi ab'obuvunaanyizibwa abantu abanyumirwa bandi webale nnyo akati obamanyi bagaggagaggabo endowooza abasajja baguze ettebo okimanyi kale abasajja bakwagala olina ne juzi gwe wanzisa obwavu aliwa kale wankola ekintu kankyogere ne mumawulire kale nenfuna omusajja omugagga omuzibu nga nze nina okubasengaawo kalo nenkuwere omusajja nemugamba tofaayo byonna bikole kibindekere kalo ngenda okuteeka mu system nga toli mu system sisobola kubaamu kalo nonjokesa nja kwokesa nnyo kubanga nze bantwala kalo nenkugamba nti no omusajja we London bantwala dda lwaki tewaŋŋambako olugambo naye nsobola okuguzibira ekikyo bro kika nawe bro nja kuguma kati tebanakwanjula kati eyakutwala agenda mbeera waawe kale kati anajja wetujja ajja waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu kamera it is okay oli sister wange kamera sigenda kuza bali ko bye bye kati ogenze tukulinde nga mukaaga wafisa ku sente z'emmotoka mpeeko ezaki ekiti nizo kugamba
azihanding over eri omwana oyo zenayina zenina issues enyingi nnyo oluguudo lwenakawuka nina amazzi nina oluguudo lwekyotera sobola kuba ku issue eyo noziwayo zonna olinamu issue z'okusondera sonderamu tujja kusondera kale Banyo luseke. kati nkonemu kaisaali bibe bya kalisaali gwe ng'okyuse mwana gwe wamala n'ofuna ebbina mu by'okusaaga oh my god Toli kiddamu. gwe najja akubuuza ku haji Toli omwana naye kiddamu. baŋŋamba mukwano gwa haji nnyo Mukwano gwe ajja kuŋŋaanya Haji abaana Ketti. bonna. naye kinyiridde Kirabye. Agambye bamu buki? kasekisi kalungi kafuna kakati omusajja wagenda kujja agenda kubaawo Wabula bane share ko surprises nyingi. Mpitirivu. Mbadde nsaba okeereko. anyenasha nze ngenda kukeerako nina okubaawo buli ekiriwo nina Buli okuba nga kyombuuza mpaayo ogenda kukiraba. naye ndyoke nesiraba nkulaba mwami enkeera nga sisobola kati ate gwe sobola kwogerako kibi kyonna Wabula ngenda. nakulabye ofunye ebikonde simanyi afunyemu ebikonde Ate kutandise. obuleega obujjawa Ate kati otandise genda mu bintu byange byamu bannange. ati njagala kumanya kaleega kano kammeka Simanyi designer wange yabimpa. kayinza n'okuba ka miliyoni 3 Bakajja gundi yakava ku nnyonyi Dubai. yakajja dubayi Yeah. neggwe nabadde nkubuuza nti kyetubanga tuli awo ne tugenda okusanga oli mbeerera Ate Esi tuyinza kisoboka ginnyonnyola nno, ki? kisoboka. ng'oli mbeerera kuba nina wenkulabi wali ne ŋŋamba kalo tabanga mbeerera Ate abantu battemako omugambo eyo kibiki naye. kuba baŋŋaye toli nnyo muntu waya bintu ebyo Wabula okola research. baŋŋambye ozira naye nze era nange wanzirirako omuntu ate bakinyumiza bunyumiza wallahi wankozesa loosi omusajja yali agenda kumpanga ssente jjukiranga n'ogenda neweekyangamu awo ne baŋŋamba kati keyekyanze ne mugamba aŋŋambye sikuwa nnamba ne baŋŋamba kaaganye banaye mumulinde mutemumupapya ne baŋŋamba kooganye basoke banjokye nze ne mugamba sooka onjokye kati ngenda okudda mu inbox nga mukano nga pamuwa nnamba yange Tetulina budde. ate ninamu omuze omuntu waŋŋamba towaayo nnamba yange sigiwaayo Togiwaayo. ne ŋŋamba kalonzise tubadde tugenda oli ono naye wagaana Nnamu akatinikini akasente akamala. okafunyemu Abasajja boolaba abo abeeyoyo tebalina nnyo ssente. ate bafuga Ate balimba nnyo. ate okyabaagala olinamu extras Nina Masaka ku Maria Flow. ate gwe ewammwe wa Ewaffe Namugongo. kalo bakuziika Namugongo Banziika Namugongo kyali wajjala Kimbejja. Awo. bakuziika kyali Waba wajja bayitawo Nabwojo mu kyali wajjala mu senta n'okkirira awo wansi. mutundeewo Ate lwaki? mu maaso wagenda kuba kibuga nga batyagawo apartments toyinza Ewammwe wa? kutumanyira Masaka eri serinnya Eyo bazaleyo maama wange. Naye waba waffe. kati abawagizi b'e Masaka ku lwa maama Kulwa maama mujje mumpagire. Maama agenda kubaayo by the way. e Masaka Agambye wakayo tugenda aba. kati mu Masaka yokka extra gy'olina Yokka. tokuba extra nnyingi kitwagala woza Yokka. so ndowooza Karo ayite abawagizi be ate tulabe bwe tuyisaawo n'obulango bwaffe Mikwano gyange abanda amanya gayinze Carolina. Babali ajati kunkyaza nati. ate sijja kukuba luseke luseke lwe nandikubye luteeke mu kivulu Ene yaza maama. Munnange abanda taonaga saakuwadde nga 6 December nina ekivulu kyange kisookedde ddala ku Hotel Africana. bambi mujje ate nga sitera kwegayirira ngenda kubeera ku Maria Flow e Masaka. Naye mubeereyo okuyingira emitwalo 3 ordinary wali eri ku Hotel Africana mitwalo 10 VIP. Ate mmeeza za miliyoni 3. Ate Masaka okuyingira emitwalo 2 VIP mitwalo 5 then table mitwalo 5. Bambi mujje mumpagire. bambi mujje muwagire Karo Faida n'abagereka yampadde obakabona ngamba nkutumire bambi akwagala nnyo 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 bambi mumisinze leero naye yangambye namugambye ngenda naŋŋamba bambi ntwaliraayo obubaka bwange abantu bakwagala Karo weekuumisa empisa mukyalo ezo yanjagala nnyo ampushingidde show yange. abakazi abakulu bonna bakwagala Bambi beebale nnyo nange mbaagala nnyo. kale so aba Bubbles Beauty nammwe njagala okubatumirako mwandize ne mugulayo nno ku tiketi aba Bubbles Beauty bantu bange bali kuno batunda bizigo byammwe
abaddugavu abali ku nakya abatali mu kizigo ate kati nsobola n'okubeera brand ambassador. So abababos batumiddeko nnyo Ali Car Rentals, Haji Kamoga wa Sulman Junior School. Kamoga yaguzeko ticket. Kamoga Properties. Simanyi nnyo. Tewagenze. Watu waliwo omukyala abikwasaganya. Nalongo teyamukubidde. Ayinza okuba amanyi ki. Naye bayandirese bajati alina bajati basatu. Atagula tables. Ngenda mukubirako nga tuvudde wano. So Haji Kamoga tujje tukube mu kuluseke no mwana wo muwagire. Ajje abeere nga kuba mu kuluseke nkube zene tankalanye emmere. So buli ayagala okukola ku kala agenda mukolerako wano with my orders. Yeah. Sister, mumaliriza. Neyanziza nnyo munnange. Mama mundabire. N'omusajja kalo gwe yagaana mukwano gwange ow'e London gulayo ku table. Muwoyo. Sister mukuwe. Toina. Soko ogulayo tables 2. Tumanye nti oli serious mu show ya Karo. Okitegeera? Tutandikirawo. Tutandikirawo. Kuba oyinza okugula n'osikirizibwa. Awo. Naye onyumye. Bali kusiiba. Designer wo maanyi. Ate engoye za Africana. Zigenda kuba ndala. Olina okwambala ennyo kubanga eri ttiimu ejja kugeya. Musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.